Ebyewuunyisa tebiggwaayo Nayono Mpuuga alabika yaluga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine anti w'omulaba awo abadde atuuse ku kitebe kya National Platform olunaku olwaleero nga twaniriza n'okuyingiza baganda baffe abavudde mu NRM mu bitundu ebye ku ngalo ez'enjawulo ku abavudde wala National Platform wabula omukulu Mathias Mpuuga Nsamba kyonna kye yakola pulezidenti waffe kikulu ne bw'agezaako atya bannange pulezidenti omusaba afuna obusungu pulezidenti omusaba afuna okunyiiga yeggyeko ekisajja kino kubanga kirabika kirogo n'obulogo Kimpuuga nyongera obbajjukiza n'obbategeeza nti tuli wano ku kitebe kya National Platform era nga tutunudde okulaba nga tuyingiza mikwano gyaffe abapya abavudde mu NRM ne bajja ne bajoyininga National Platform wano ku kitebe e Makerere Kavule naye nga gw'olaba awo ye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'omukulu Mathias Mpuuga baali very happy ffe kituwa amaanyi kubanga twagala pulezidenti waffe nga musanyufu twagala pulezidenti waffe nga ali happy twetaaga pulezidenti waffe nga mulamu era twetaaga pulezidenti waffe nga atunudde okulaba nga Uganda etambula tukituwa amaanyi kituwa essanyu kituwa obuvumu kituwa omukwano kituwa okwagala ate kitukipinga by the way nga tutambula nga tumanya nti nno waliwo ewanene wetulaga ffe tutambula nakukkiriza era mu byonna bye tukola tuliwo nakukkiriza tusuubira nti ebyo ebalabanga ebitasoboka ebalabanga ebinene ebalabanga ebitalijja munnange byonna tujja bituukamu naye ng'oli yenna agasa eddoboozi okuli Abannayuganda okulaba nga tutereeza eggwanga wenna twesimye nnyo ayayaya Makerere Kavule tugenda kuwaayo omukisa ng'abakulu bwe bamaliriza enteekateeka b'omukolo guno kugenda kuba mufunda ba team leaders abakulembedde teams zino ddala mu bitundu ebivudde ewala okujja wano mu ddakiika 2 batubuuzeeko kubanga wano bali waka ate baba batindiza eggendo bwe bajja tubawa omukisa mu ddakiika 2 ba team leaders aba teams zino Bukomansimbi, Masaka, Kampala, Wakiso, Mpigi, Kyotera, Ntebe, Kiboga, Nakaseke ddakiika 2 tujja kutandika ne mukulu Kirumira eddakiika 2 ojja otubuuza TV ono ye Honorable Nasolo Eginia Owerubaga South Iraka ababuzeeko Honorable nsaba babuze kubatuliza omukolo ogw'okuyingiza abapya bw'abakama baffe bano tubayise nga ba team leaders okutubuuzaako briefly nga tugenda okwaniza bannaffe kunga Uganda kunga kunga kuleta Masaka kunga Kyotera kunga nsaba bannaffe abakunga kuleta Masaka tuyinza obutafuna mukisa mulala olw'obunene bw'omukolo nsaba mujjeko wano banalobo 2 mu Katonda sobola Bukomansimbi, Lwengo, Masaka City, Masaka District, Sembabule, Lakai, Greater Masaka, Twina, District Mwenda, ne City, netubeera 10. Sansenyo bala babiri atonde embala bazze mu Uganda egenda kubeera ngetukibwako nga nekalangala nawe oli mu Greater Masaka Kalungu twegatte wamu tulabe nga tuzza Uganda mu mbeera twina bannaffe betwaze nawe tubadde tukunga besaawa egenda kujja tugenda balaga president naye mbadde mpise ku bakulembeze mu kusooka babeereko wano mukakase nti Greater Masaka gye tuli kinaabagamba nti kunga teriyo baali ku byabwe kunga Greater Masaka kunga Kyagulanyi kunga NUP kunga twebaza nnyo Honorable Kayemba Solo nawe wa Greater Masaka mulengedde Honorable Nannungi Alisi nawe kulengedde oyo kansala waffe ku Lord Councillor Sole City Councillor ne bannamasaka abalala bonna kaakati ndowooza emitima gibagumye mukakasiza nti Greater Masaka eri bulungi ebiri bye bagamba byabwe
yokunga omulimu tugukoze era tugenda gwanjulira president wano. Tuzze n'abantu okuva mu NRM, tuzze n'abantu okuva mu Democratic Party, tuzze n'abantu okuva abadde aba independent, tuzze n'aba FDC n'abajema bonna tubalina era tugenda balaga ensi. Ate abo abantu nga basazeewo era bakoledde ddala kunga yonna okutuukira ddala ku byalo byabwe. Kaakati tulinze pulezidenti atuweeyo olunaku olumu alinnyako mu Gweta Masaka alabe ensi. Eri omulinze omuliro gugenda kwaka mu kibuga Masaka. Tukulembeddwa Field Commander waffe Meya Namayanja atukoze bulungi nnyo. Byonna ndowooza mbadde mbiraba kati mugume. Enkyukakyuka yonna etandikira mu Gweta Masaka. Bano bennyini be mugamba bano abatuwuuba batandikira Gweta Masaka. Bwe tuba twagala okutwala obuyinza Gweta Masaka tulina ogikwatanga kyamaanyi ennyo. Era wenkubiriza n'abakulembeze aba Gweta Masaka obutaddamu kubulaabula. Tudde ku layini emu yakutwala buyinza, ebirala tujja kubisanga nga tumaze okutwala obuyinza. Nebaza nnyo ndabye Kanso Judy Mbabali. Nsaba oyimirire katono kuba bwe nnengera munna Gweta Masaka ne sikwogerako mba nkoze ensobi. Ndowooza ettayi mugirengera. Kaakati olwakadde nsaba kwanjula bannange bano naye batwongeddemu akadde nga bwe tulinda pulezidenti yogera linnya lyo lyokka omukolo tube nga tugukoze. Kunga Uganda, kunga kunga Masaka, kunga NUP everywhere. Erinnya lyange nze Majerani Kasibwe, nze munnamateeka wa NUP mu Gweta Masaka yonna, era nga nze fulaga beera wa NUP mu Bukoto Central Masaka District. Kunga Masaka, kunga kunga Masaka, kunga kunga yatode, kunga kunga yatode, kunga. Nze Mugeni Semanda, Registrar Kabola Constituency yatode District. Kunga Uganda, kunga kunga Buganda, kunga kunga Gweta Masaka, kunga kunga Sembabule, kunga. Basebo ne bannyabo erinnya lyange nze Henry Myers Kagolo, omumeganyi wa Kabaka, nvudde Sembabule. Mujjukire Sembabule ke katundu bano abantu gye bakyewugumye akatonotono, naye twamaze okuwatereza Kyagulanyi yavuga sayidi zeeyo, NUP evuga people power. Kunga Bukoma Nsimbi, kunga kunga Bukoma Nsimbi, kunga kunga Gweta Masaka, kunga kunga biri mu Katonda, kunga. Nze Eva biri mu Katonda bayibawo omukyalo omu yekka mu bakunzi, ate Ssaabakunzi w'e Bukoma Nsimbi. Era ndeeta abantu bangi be tusobodde okukunga ne tubaagazisa ekibiina amazima n'obwenkanya kyokka bwe kiti. People power, our power, NUP everywhere. Honorable Kayemba Solo nkulengedde omubaka w'e Bukoma Nsimbi. Kunga Lwengo, kunga kunga Lwengo, kunga. Nze Sentamu Julius munnalwengo munnabukoto South atagooka. Era bannalwengo bangi nnyo abali wano. Bannalwengo mukube kalulumpulire. Abo bannalwengo nze Sentamu Julius ow'eddembe gwe muwulira. People power, our power. Nze Mahadirule Registrar Bukoma Nsimbi South ekulemberwako Honorable Kayemba Solo. People power, our power. Kunga Masaka City, kunga kunga Uganda yonna, kunga. Nze Lubowa Semina Janvira
Nva mu Nnyendo Mukungwe Masaka City. Mwebale nnyo okujja ab'e Masaka City mukube kalulu. Mwebale nnyo mwebaliye ddala. Kunga people power kunga. Nze Mbalwengo wa Honorable Center Mono ewali omubaka yefuulira principal waffe n'amwogerera ebikankana jjo omukolo gwe mwawulira mu Lwengo Mpaji Abdusakulu gwe yawadde naye ng'eyo disitulikiti ekyalimu ekizibu kuba omusajja bwe twawa kaadi atweganye buli wamu mutuyambire ddala. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga Uganda kunga. Kunga Masaka District kunga. Erinnya lyange nze Bukenya Fortunate Kibongo. Feri Kasolo twabongo byedda. Kunga Uganda kunga. Kunga NUP kunga. Abiba power. Our power. NUP everywhere. Kunga Buganda kunga. Kunga Masaka kunga. Nze Kyaberi Kivumbi kulembera abavubuka aba foot soldier mu Masaka y'omu kyalo sinzira Mukoto Central. Nze oyo Martin Ssabakunzi w'abavubuka Bukoma Nsimbi owa Kayemba Solo Bukoma Nsimbi South. Chairman waffe Mama Eva Biri Mukatonda owa Kunga. Okenya Muhammadi Katuga Musota Zinunula. Nkunga Nganze Ssentebe wa Masaka City. Jemuwulire ennyo ow'ekitalo omunene ow'envi kasajja kaakano katini tekakoga tekagejja awembeera. Twayanziza nnyo ndoza Greater Masaka mugirabye era bwe mutulabye wano bwe tukola omulimu. Kunga Uganda kunga. Kunga President Kyagulanyi kunga. Mwebale nnyo mwebali eddala tugenda kubalagako waliwo asigaddewo tugenda kubalagako ku mulimu gwe tuzze tukola nga tukunga mu ddakiika ntono tugenda kwanjulira President. People power, our power, NUP, ab'e Masaka tubongere ku ngalo ez'enjawulo. Naye kaakati omukisa bwe bagukuwa okujja wano jangu bw'omutimu mujajjanjulira President ng'azze briefly tusobole okukozesa obudde okumala buli muntu afune ku mukisa. Andowooza kantwala omukisa guno okuwa muganda we Musiri alicognizinga abakulembeze abamaze okutuuka. Tweyanza nnyo tweyanzege ssebo Ssaabakunzi wa Kampala Metropolitan ate nga gavumenti tugikyusiza wano. People power, our power. Banange, let's join our hands as we welcome Right Honorable Speaker of Kampala, Omukyala Mara Ruyirika. Kubamuko kumubala Speaker. Our power, people power, everywhere. NUP. Oh, that is our Speaker, Right Honorable Speaker Mara Ruyirika. Let's join our hands as we welcome Right Honorable Minister of Kampala, Mr. Sebufu, Honorable, Right Honorable Sebufu. You know, when I don't say that he's called John Mary, I would have committed an offense. Right Honorable Speaker Sebufu John Mary. You most welcome. Let's join our hands as we welcome Honorable Manjeri Chebachwika. She's been around, yes. Let's join our hands as we welcome Honorable Councillor Nakabugo Farida. People power.
Let's welcome Lubaga Caucus. Honorable councillors from Lubaga. We have Dorothy, Musa, Honorable Joseph, Fred, Honorable Sunday. Are you around from Lubaga? Let's also join our hands as we recognize marching the caucus of the division, our honorable councillors. Our power, people power. Let's have let us also have the council from Kampala Central. We have honorable councillors from Kampala Central. Ladies and gentlemen, let's join our hands as we welcome Justin all the way from the UK. From the UK. Our power. Let's also join our hands as we welcome Nasubuga Fatuma, the Iron Lady of People Power. People Power. And she's our host here. Let's give them a round of applause. Njagala kuddamu ekirango nti bw'oba wakatuuka wali emmanga waliwo tebo okuliraana ne muganda waffe Franka Senteza ne Rita Nabukenya. Awo emmanga waliwo tebo ogenda ne weewandiisa osobole okufuna kaadi y'ekibiina, naye osobola okutambula n'endagamuntu kubanga eyanguya okugonzaamu ensonga. The announcement is, if you have just arrived now, registration is going on behind the tents. Please carry your national ID and go and register. The party card is at a cost of 1,000 Uganda shillings, not even dollars. But if you deem it fit, embeera yeeyo tukyali Makerere Kavule, baganda baffe, mikwano gyaffe abajjidde ddala mu bungi okujja okubaawo okwaniriza baganda baffe abavudde e Kayunga okujja ku kitebe ate ne bayingizibwa mu National Platform officially. Tweyanza nnyo baganda baffe, tweyanza nnyo mikwano gyaffe, tusaba tutambule bwe tuti. Pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine naye abaddewo mu buntu okubaaniriza ate mu ssanyu ne mu mukwano omungi ennyo. Webale nnyo Pulezidenti, kwagala nkyukakyuka, webale kwagala ggwanga. Tusuubira nti Uganda ejja kufuna ekituufu ky'erina okufuna, era tulina okukkiriza nti tutambule bwe tuti.